amawanga ana agali mu kago gw'obuvanjuba bwa Afrika lwe gasomye embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 nga muno mulimu Kenya, Tanzania, Rwanda ne Uganda. Okusinziira ku mbalirira okuva mu mawanga asatu amanene mu East Africa omuli Uganda, Kenya ne Tanzania, Uganda yesinga embalirira ya wansi. Embalirira ya Uganda eri mu buwumbi bwa dola 13, embalirira ya Kenya eri mu buwumbi bwa dola 27 mu miliyoni 75, embalirira ya Tanzania eri mu buwumbi bwa dola 18. Kino kiraga nti Uganda ekyalina bingi ebyokukola bwe bayakuvuganya butereevu mu byenfuna ku mutendera gwa East Africa. Commercial bank lending rate eyebeera set up by bank bw'otunuulira eye Kenya ebadde ndowooza 8%, eya Tanzania ebadde around 5%, eyaffe ebadde mu double digit. Ekyo kikulaga nti because government nayo yeewola wano kiba kitegeeza nti demand y'abantu okwewola eri waggulu nnyo. Hamza Sali omukugu mu by'omusolo agamba nti embalirira y'omwaka guno 2023-2024 waddegezezzaako okulowooza ku muntu wa bulijjo wabula enkyukakyuka y'obudde n'ebyenjigiriza okuseerebwa ensimbi si kya bukugu. Bwe tukendeeza ku kye tuyita Public Administration Bill kyandibadde kitukolera. Gwe weebuuze nti twetaaga ba MP abagenda mu 6 eggwanga erifaanana bwe riti, weetaaga ba minisita 8, weetaaga ba RDC 12 oba 13, ba advisor bagenda mu 2. Wakati mu kukubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'omwaka eyasomeddwa olunaku olw'eggulo, Robert Mbalirira omusomesa w'omusolo mu ggwanga agamba nti gavumenti embalirira yagifuula kiguumaaza olw'ennyongereza ezisabibwa amangu ddala nga yakasomebwa. Ezo supplementary budgets kubanga kwongera kusaba ekitaali mu budget eyasooka. So okujjako nga tuzikendeeza zinasigala nga ziri bwe ziti tugenda nkubanga always tuspendinga nnyo okusinga ate kye tufunye. Ng'ate already ne mu mbalirira kyeraga lwatu nti budget yaffe ya butabalika 52. Wabula abakugu bagamba nti okusinziira ku nsimbi ezigenda okuŋŋaanyizibwa ekitongole ki Uganda Revenue Authority okuva mu ggwanga munda trillion 29, bannansi beesibe 2 kuba ne trillion 25 URA ziyali erina okusolooza omwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako 2022-2023 zikyabalemye okuweza. Tulaba nti omuntu zandiise pampa kati pampa egenda kubeerako ya bbeeyiko wabitundu 18 ebbeeri ijja kweyongerako olwa VAT. So ekyo kijja bakosaamu naddala nga bamaama twandyesanga nga bamaama abamu bazeeyo ku nnapu. Wabula omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi ategeezezza nti wakyaliwo omukisa gw'okwongera okukyusaamu mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eyasomeddwa olunaku olw'eggulo singa kinaazuulwa nti waliwo ekinyigiriza omuntu wa wansi. Number 1 is the effective implementation of our parish development model. This is the gist of this budget. How do we effectively implement the parish development model to lift more Ugandans out of subsistence economy? Gobi agattako nti guno gwe mundi ogusookedde ddala okusala ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti n'abakungu okuva mu gavumenti, era n'akikaatiriza nga bwe watali minisitule yonna egenda kufuna mmotoka mpya oba abakungu okufuna eŋŋendo ez'okwejalabya. Okusinziira ku bakugu, ebyenfuna mu nsi yonna bisse okuva ku bitundu 3.4 ku 100 ne bidda ku bitundu 2.8 ku buli 100. Ate ku mutenda gwa Africa ebyenfuna biyimidde ku bitundu 4.1 ku buli 100, ng'ate mu Africa ebyenfuna biyimidde ku bitundu 5.1 ku 100. Mu Uganda ebyenfuna olwaleero biyimidde ku bitundu 5.5 ku 100, nga ne Kenya biyimidde ku bitundu 5.5 ku 100. Ate Tanzania ebyenfuna biyimidde ku bitundu 5.2 ku 100. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika. Eyo nga tuvuddeyo bannakyengera ne Gibulino bakyekokola b'ebijambiya ababalumba omwaka oguwedde ekyaviirako bannaabwe okwolekerwa